Favor Uganda Limited, kampani yakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Qatar, Dubai ne Abu Dhabi nga ba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers ne ba security guard. Wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba 0764 174 527 oba 0740 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Check mic 1 2. Baganda baffe mwenna gye musinzire okuba nga mutulaba saakono tugoberera essaawa ziri 6 n'eddakiika ezigwamu mu kibuga ekya Tudu ekimanyiddwa nga Hamilton mwe tusinzidde okuba tukutuukako olwali. Ennaku zomwe ziri 24 in fact kati ziri 25 Desemba omwaka 2023. Ndi ne Mosh Dizo asinzidde okuva mu New York mu America yavuze okuba nga ajja mu ggwanga lyattu erya Canada kwekisinzidde okuba nga tujja. Vidiyo eno ngikoze ogezaako okubalaga embeera nga bwegezaako okuba nga ebeera mu nsi zino naddala mu nnaku zino enkulu. E Kampala wenkoledde vidiyo eno ku ssaawa 6 eri babaira bali mu ssaawa nga bubeera budde bwa misana kubanga eno bakusingako essaawa 8 okuva kati ku ssaawa eziba ssaawa 6 oba ogattako essaawa 8 okusobola okuba nga okola essaawa ez'e Kampala mu ngeri emu oba endala. So bino bye bimu ku kitundu nga bwogezaako okuba nga okiraba ekiri eno okuva mu Hamilton okutuuka mu Toro ssaawa 2 Uganda ez'ekiro ez'okumakya ya bukedde. So bo bali mu Christmas already kati wano nawe oyinza okitwala nti Christmas kubanga obudde babukedde pa now mu ggwanga lino naye so Mosha agenda gezaako okuba nga mbuulira ebintu ebimu ku bino nga tutambula. Tuyinza obutalabika mu kamera naye ekyo kyolaba awo lyekkubo eritutambuza wano tuwolekera tugenda Toronto downtown Toronto bakiyita Toronto kati wano tuli ku tugenda yingira freeway oba highway oba si express yanjawulo kati ebeera nga freeway oba highway so kitwawulireko kitwawulira awo tukyawula tutya tubuze so highway omanyi ekizibu kyawano kati nga bwe kiri mu Canada bulungi waliwo ebintu bye bakyusakyusaamu ewaffe US tuyinza okubeera nga tugiyita highway ate wano nga bagiyita nga balina engeri gye bagiyita oba freeway kati mbadde sinaba kwekanya bulungi kwekyo naye nga kyemanya expressway waliwo expressway ezo ziyitamu amangu zikusuule awalala naye kati wano tulinga ku street kano ke tulimu kati naye highway yawo maaso awo wansi awo gye tugenda okukwata era bagiyita Queen Elizabeth Highway. Bagibbulamu Queen yennyini okumuwa ekitiibwa mpanvu ekonnekitinga okuva mu Niagara Niagara yeri mu side ya gundi kumpi ne US border ebodinga US ne Canada kati okuviira ddala awo paka e Toronto mu kibuga ekikulu ekyo ndoozi eyitamu n'okuyitamu negenda eyo North York neyeyongerayo Queen Elizabeth Queen Elizabeth Highway. Era okiraba wano kwata kapanda ako kagamba QEW Queen Elizabeth Elizabeth Way Queen Elizabeth Way ekkubo lye kagenda Toronto. So kiringa okumuwa ekitiibwa lwakuba baviira ku ye balinga abazzukulu. Anyway mwena abatugoberera mbategeezezza kumadde nkoze n'ensobi wano nga ndowooza ziri ssaawa 6 zizino zibweze zigenda ebulayo si 6 ziri 6 eno ndala
So Mosh Dizo agera tuyisayisa mungu omuntu wawulira nti ewaffe America ng'akuwulira mu Canada kitwala ki okuyingira mu nsi eno omuntu ng'ali mu US okujja mu Canada oba omuntu okubeera mu Canada ogenda mu US kitwala ki? Okubeera ng'obeera mu US ng'oyagala gendako e Canada okukyala tetwagala passport, tetwagala visa. It's a visa free ba Uganda. Ba Uganda kiringa okuva ekatwe ng'oyingira wa oyingira Kawempe. Yeah. Tetuli mu nsi okuva e Uganda ogenda Kenya. Ate ebya Uganda Kenya birina engeri gye birinamu amaanyi amangi olabira ddala waliwo enjawulo. Okitegeera? Kino kiringa okuva kiringa okuva mu district endala Katwe oyingira Kawempe. Naye ekyenjawulo ekirimu nti olaba era newaffe byaliyo nti bw'oba ova mu district gundi olina okuripootinga ewa chairman mu kaalo k'ogendamu. Kati kyekyo kye tuyita wali ku booda ne batukebera ne batuyisaako obuyisa ng'owaayo passport yo ne bakwonamu nti gundi ayingidde enewaffe ali enewaffe okumanya abantu abalimu okukipinga track. Kati bwe nfuna obuzibu ne sitakomawo eri bamanya nalimu muno balina okunoonyeza muno okitegeera. So naye nga tebalina kyamaanyi tulage passport yellow book tebiriimu. Yellow book yellow fever ebyo bya Uganda. Eno tebalwala yellow fever kyobola babakuba yellow fever tojja naye. Wano tebalwala musujja wali olabyeyo w'omusujja. Naye kafuluko kalwala. Kafulu ako gye sikabewo. Batukuba kafulu shot. Kafulu shot kakuyambako omanye emisuwa gyaffe gigonda ejeeri. Kati bw'ojja wano ne bagikubamuko ekalube era bw'okafuna mu budde oyo flu oyo takutawaanya. Ate n'ekirala wano tetumuyita flu tumuyita cold. Bw'omugamba flu asoundinga bubi bakutya bakayita cold. Kati bunyogovu cold. Ugamba nafunyemu cold. Cold. Nafunyemu obunyogovu. Kati cold bwetuki-interpreting ewaffe tugamba bunyogovu. Naye ate ekirala bategeeza senyiga oyo. Kati bw'ogamba flu kiba kyanjawulo olinga alwadde ebifulu biri ebyamaanyi. Covid ebyo bakutyamuko. Kati ekyo si kyakwogera nnyo bw'oba olina buno bwa simple. Just ogamba nafunyemu akabeewo kampiseemu. Ekirabo ne Uganda bw'obwangwa akabeewo kakuyiseeko ng'eminyira giiko gamba akabeewo kampiseemu. Okitegeera? So kyekimu. Tugezaako okubaatira nga tulaba embeera nga bweri bw'obanga otunuulidde buli kimu ekirimu naddala ku nguudo zaawano. Ne America bwe kityo bwe kiri. Ne America bwe kityo bwe kiri. Tewali enjawulo wano. Enjawulo ekisookera ddala bwe tulaba amakubo magazi ekyo kimu n'ekiri America. Ekyokubiri tetulina leeni oba layini emu. Tulina layini ez'enjawulo. Ekyokusatu amakubo gano aga highway bagaawulamu nti fe abeeno si kyangu ogenda otomeragana n'oli oweeri. Bwe mba wakutomera ngenda kutomera ono andi mu maaso twetomera emabega ne simutomera maaso ku maaso head to head. Kwetomera either mu mbiriizi oba mabega. Kati ate ujjukira obeera soba. Kati ate okumutomera maaso go si kyangu nnyo. Kihappeninga naye si kyangu. Kati kiri ekya head on mutwe ku mutwe oyinza okubeera nga mwena muli soba naye nga bingi ebibaleeterera ebiyinza obaleetereza okukola kyokwetomera. Ono ayinza okusaako amataala mangi nga gwe totaddeko oba naawe n'oteekako mangi naye kati ate ne wano tulina n'etteeka erikola ku mataala ago high beam ne low beam. Tolina kukozesa kati. Neebuuza netubadde tujja nga ndaba fe abali fekafeka mu kkubo naye nga ndaba otaddeko low beam. Low beam lwakuba amataala agali ku kkubo gokka gatumala. Nyinza okujjako bw'olaba bwe nzijjako mba ntambula bulungi. Naye amateeka gaba gankwata nina okussaako ettaala. Ekireesa low beam
lwansonga ntuleda ekkubo lyaka n'ekirala sitaataaganya bano mu nvuga yaabwe lwakuba buli muntu alina envuga ey'enjawulo. Ekitala ekinene kiyinza omukuba mu side mirror ze nekimutamuwa comfort n'abeera discomfortable, ayinza okutagala n'ava mu layini. Kati bwe tubeera n'ettaala nga ntono tulaba agenda kulaba bulungi layini nebyakola ng'ali ku safe zone. Anyway, eno gye tuva oyinza kiyitanga ekyalo. Si kyalo nti oba kyalo azinisaki naye nkulazeeko life eri mu kyalo kale kye tuyinza yita ekyalo ekya Millington gye tubadde kati we tugenda yingira ffenna mu Toronto. N'ekirala ate tetubadde mu Hamilton, tubadde tunaatera okutuuka mu Hamilton, tubadde tunaatera Butezi, tuva Niagara. Eno gye tuva ye Niagara, wali Niagara Falls. Tetwatuse ku Falls naye tuva mu kitundu kya Niagara. Yeeno walabika bulungi. Walabika bulungi. Kati ate bwe tutuuka ku Falls wanjawulo lwakuba wali bayitawo tourist, kiri kifo kya tourism. Bakiyooyota okusinga ate mu tawuni eno lwakuba buli muntu bw'ajja amaaso gasookere. Kituufu naddala abava eri ku saidi ya Amerika. Sina ku saidi ya Amerika, waliwo abajja wano nga bazze kulambula wali bayitamu buyisi muno wali ku St. Towers. Nayagala byemu ku bifo byebasinga olambula wali. Ebyo Nayagala batreatinga nnyo ebintu byabwe ebyobulambuzi lwakuba bireeta nnyo ssente. Ate n'abo ababeera kumpi n'ebyo ebintu bakola nnyo. Kati olaba ku St. Tower osasula okulinnya okugenda waggulu eri, osasula okwekubirawo ekifaananyi, obitegeera ebintu ebyo. So business zibeerawo. Bodda wano ku Niagara Falls abatuwalinga waliwo guest house, simanyi hotels obwo obutonotono obuli simple biki, bongerezawo ebintu nga bingi ebisanyusa. Saka tona batuuka naye waliwo sakasi, bongerezawo skydiving. Wasooka okujja twagenda ku St. Tower we twagenda naye tetwawalamba waggulu yali nnyingi n'abantu baali bangi. Kikulaga ekinzita n'abantu baali bangi kikulaga ki nti abantu tebakikoowa era ekintu kyabwe bakyagala, guli omutima baakubazimbamu. Naye ffe tulina bingi, tulina Lwenzoli, tulina ani. Omuntu ayinza okuzaalibwa n'afa ng'alina ssente ezigendayo n'atagenda. Natandika okuyaayana okujja okulambula ensi zino nga sina kuyaayana kulambula Kilimanjaro na biki. Okimanyi nze situukanga kuyadde n'embalala mu ttawuni. Kati bw'omala okwetereeza wano obwongo obujjukira okugenda olaba ebyalo kangende ndabeko kati. That's the right thing. Olaba lwenakira lwenafuna engeri nga nteredde nga njagala kuddayo e Uganda nessa mutu erigamba nti ngenda kukola ki, ngenda kulambula. Era nagezaako okulambula almost district nyingi ze nali ntuuseemu wali ng'okyali batubifanako nga sibifaako. Ne bwe mba nga nina ssente nga ndaba tezimala kugenda kukola naye nga zimmala. Ate n'okwerambuzaamuku okwo wejanjaba ne weekomyawo ng'omuntu. Naye tukola ng'akalogo ine tutali freshing. So ze ennaku enkulu ze tulimu wano, mwenna abatulaba nammwe engeri gye mucelebratinzeemu naffe tusobola okukwata moshiyala okwebaza buli wajja eno ofuba okuba ate ng'onoonyaako n'onyongeza okuntambuzaako ebbali w'ekibuga nyendaba mu ngeri emu oba endala. Yegwa omu ku bannayuganda abasinzira mu Amerika naye abatatulekeredde. Ninayo maama wange abamweta Esther wayogera naye mujjukira yagamba ali New Jersey agenda kujja wano tugenda kayita Ottawa era genda nyirambuleko nayo akoze obulungi obutagambika. Ekyo kirungi tumwebaza. Agasse gaapu y'amaanyi nnyo bazadde nti omuntu amala ennaku bbiri nga takuwuliza nagamba oli bulungi mwana wange ng'ayagala kuwuliraako n'abantu abala bangi nnyo wano beragirako batuinvitinga bannakato n'oyo yenna akubuuzizaako obulungi omanyi n'okubuuzaako obulungi Jaki ye nagamba njangu tulye emmere yaffe wano owulira ng'eyo emmere ya wano Moshe ekyannemye
ekyafuse ya mpaka naye ngezaako gifule mpaka naye ekyagaanyi ngezaako gitegeera mpolampola ojja kiyiga mpolampola bwe bityo bwe biri bwe tugezaako okukwata yatubiraba Mashi guno omwaka obanga ogutunuulidde gukuyisiza gutyango nze guno omwaka sitoba lwaki buli mwaka gulina kyegunyongeza ekizibu kye tulina tulaba nnyo ebifu naye ng'ebirungi tetubijjukira lwakuba buli kadde obeera ossa omanyi bameka abatawana ndowooza oyiseeyisemu naye tonababalaba nnyo waliwo abasiibaawo nga basabiriza gundi yaabwe kana ka oxygen aka container ka oxygen tekagwamu ng'ali kusika busisimuka n'abaana abalina inhalers nabo weebali naye nze ndi mulamu nzisa nyinza n'okuyombesa n'ompulira ng'eddoboozi livaayo ekyo ekisookerwako okitegeera kati n'ate ekirala sigamba nti ngenzeeko mu ndiri oba okitegeera ekyo kikulu ku ssente ze nali nkoze emabega mba nnyongerezaako nyinza obutakola kyekimu n'omwaka ogwedde naye era mbeera nnyongerezaako lwakuba wano ku mwaka buli mwaka wegugwako bakulaga ze wakoze kati ekitegeeza omwaka ogw'emabega ne wano bwenkola mba nnyongerezaako sibanga oyo atudde butuuzi nga talina kyayongedde ebyo byonna byakwebaza sitera nnyo okwagala kulaba ku sayidi enfu ku kintu ng'ekyo ekyokwebaza njagala eyo okitegeera personally guno omwaka ntuuka time neŋŋamba obanga celebrating obanga okolera ekisimanyi guno omwaka gwe gumu ku mwaka ogusinza okunkuza mu bulamu byonna ndowooza mbirabyeko n'okyuka obwongo ebisinga ndabika mbirabyeko bintu bingi nnyo bintuuseeko guno omwaka bantu bangi nnyo bendabyeko nga banne ekikusiriza benalowooza nti bange fiiriddwako omuntu aba yali closed person gwe nalinda okuba gwe nalabako nti mulamu leero enkya ne mmuwulira nti afudde nga sikikkiriza nti mu bulamu bwange Katonda yali akyansaasidde oyinza okuluzinga omuntu atakuyinako kasaayi naye ate nekikuyingira nekikuleetera n'obuvunaanyizibwa obulala bwotasobola kukwata ng'ovaawo ebbanga lyonna nti nga ndowooza okukwata ku Christmas oba ekintu kyonna kiwe maama wange ne tata wange n'okulowooza ate nemuzeeyi mutabuliki naye yafuuka wa famire mu ngeri emu oba endala awo ng'okyayogera ekyo njagala n'okutumirako omukwano gwe mwakolanga nnyo Saara Yenza lwakuba ndabaawo mu budde obwo mwatawaana nnyo wamu Saara gyali alina waali ali okke twogerezeganya twogera ng'omuntu bw'anaaba nga ayise mu mbeera gy'ayitamu ng'omuntu alivaayo n'ayogera alivaayo n'ababulya wawaali naye nga twogerezeganya almost every day obuuliza ali okke we good tuli wamu tetulina buzibu mukama ajja tusaasira kituyisemu ffenna ngeri emu oba endala so bangi nnyo abantu boogera nnyo yakola bwati ebigambo tebikutenguwanga naye mwebazako kimu nti abadde strong mu ngeri emu oba endala alina obuvumu obumu bwasobola okukwate ng'ayitamu ng'omuntu naye yejjako ebintu byonna ebisinga obulamu ne butambula naye nga kyenzikiriza kyayitamu Katonda ajja musaasira akiyitemu kasita mubuuliza ali oke now Christmas y'omwaka guno nze bwenti kutte wano wemba ndaba guno mulundi gwakumeka nga gwogirire eno ebintu ebyatereera Christmas eno si ya mwenda oba ya 10 nga biteredde bulungi nga biteredde ogamba nga nterezeza nga talina nattabu ekuza kudda kyaddo ndowooza ya 8 ng'obwongo buteredde bikuyisa bitya ng'oli eno nze personally waliwo ebyenjawulo byendabamuko kale ekyeyuganda nti wabeerawo vibe obeera ng'owulira fire bongole bamukuba eno kiina engeri gyekikyusaamu environment okitegeera ekyo ndowooza okifiiringa ekyo ate wano bakyusa ne environment nti basaawo bi decorations lwakuba wano tuli ku
highway toyinza biraba naye kati basaawo decorations ne basaawo ebitaala abantu ne batimba amayumba gaabwe n'ogamba kiki kino kyetugendako ate Christmas bw'abeera ng'awedde oba ne New Year n'agwawo ne babijjawo byonna babijjawo ate bibeera bikyali bipya tebeekuyaba obulamu bwabwe bagala bugende simple kyayagala kyakola bintu bibeera bikyali bipya ate ne babikondolayo ne babijjayo ne babisuula waliwo kye nasanga mu Etony Center mall shopping mall eri awo nga kiwanvu awo nasanga Tesla emmotoka girakugambye bwenasanga omusajja naŋŋamba gituulemu nga maze wiiki nga ngisaba ngiraba ku luguudo buli lunaku gwe kyosaba kasitosaba Mukama nodda mu kasonda n'omugamba kino nakiri bingi ffe byetusabye ne tubituukako weesige Katonda kati olaba Tesla wali ogyogerako n'ogiyingiramu so ebyenjawulo ebyo obiraba so teweeyibalanga ate tewabaawo omuntu agamba nti kino nakiri gwagenda okwetambuliza ekikyo wano gwasalawo nti kati njagala nvuge ku bima n'ogivuga n'ogamba nti njagala nvuge ku kino n'okivuga ate bw'ogamba njagala kusiraginga kwekweza emabega nga sifaayo nakyo oli free kyova olaba bagamba this country is for freedom okisalako kiri freedom n'osigala free for what? Free for speech, free for doing what you want, free for going ahead or free for remaining where you are. Teri agenda kukusindika so kyekyo kati kisinzira ku gwe weekuzizza otya oyagala okule ng'osigadde mammy's boy oba oyagala okule ng'obeere daddy's boy oyambe family obasike nga woli Moses wa family Moses wa family abasinga obungi babeera tebamanyi oba ye Moses naye nga bw'oba olinnye ku nnyonyi nga family teri alinnyeku ekyo kyokka ne bw'oba nga tosucceedinze muzukulu waali succeedinga gwe wamala okugjawo layini ekitegeeza kati nga ku famire yaffe nze nasooka okulinnya ennyonyi kuba emmanyi okitegeera ate nalinnya nnyonyi nga mpanvu ye yasooka mpanvu okitegeera so nogireeta paka America nentuuka mirembe ne banjaniriza nentuuka tesina gwe mmanyi naye kati wentuuse nange nyinza okujja wano nenkugamba kawaaniki okitegeera naye nga nange naliko nga ndiwo olunaku olusooka olumu olwokubiri nga neebuuza kweri binaatambula oba ndirabikako ngaabo abali mu kkubo beevuga okitegeera naye kugumiikiriza okussaamu omutima n'okukola ekyo kyoyagala abaana bangi ng'eyo ewaffe US abaana bangi baana bato beeteekamu kino kye tuyita ekibuli n'akola byayagala kati juzi waliwo omwana omu ku community yaffe bakamutwala mu komera naye bamusalidde ogwa mada yatta omuntu wa myaka yalina emyaka 19 bamusalidde anti 19 kati amaze okubuuka girejo ekito kati ne bamusalira kati singa yali akyali eri emabega bandimusalidde ebyanjawulo naye kati 19 natta omuntu w'64 imagine gwe yatta wa 64 ate wa 19 so wano oba ovuga tekyetagisa kulinya ku bridge wano tekyetagisa kulinya kasajjako omuli emotoka zaano nga zekendeeza okitegeera ate waliwo ezirala zirina sensa mu maaso awo sensa nti bw'oba osemberedde ekintu ekitejjaawo ekitegeeza nti oyinza okitomera yeegenda yeesala omuliro nga yezza emabega kati gana amataala tulinamu misiti kyova olaba kamera tefuluma bulungi tulinamu misiti ekiko bakiyita sina kifuufu kale ekifuufu naye nze ndowooza twali tukiyita oba ekiko bwebito so amataala ago gali awo ate wano tetuli mu kibuga kati mu kibuga kyanjawulo wano tuli mu mabbali naye
ekkubo lyonna ne boda oyinza okuvuga bulungi nga tolina mataala n'otuuka bulungi. Actually nze lero kyennyonnyodde lwaki neebuuza lwaki yadde bagambanga bujjo tukuteeka oba mu ibin nga simanyi nti olwedde amatala bagamba nti amatala kwegali ofa kinensi ekikutumbiza amatala gwe okusaako agago abalala bakulabe nti eno emmotoka eri mu kkubo kati nga kati bwe kikutte kino ekigundi abalala kiyinza obutabalabikira bulungi okulaba amangu naye bwobeerako kino kitegeeza ki gundi muzira ogwo si muzira ekyo anti kyekugambye ekikko just kigundi kikutte nga bwokeera ku makya oluusi nga wakutte nga kikutte ku makya kati ekyawano kyekyo kikwata budde bwonna bwekyagalidde. banaye krisimansi ya guno omwaka Kakalaamu yeyaze n'omukisa butalaba sino oba yeyaze n'ekisira n'obutalaba sino? Waliwo Christmas ez'enjawulo emabegaawo nga sino tajja naye kyenjagadde okugamba ku kino kibaluma nnyo ng'abazungu kankozesa abazungu munaatusonyiwa kankozesa abazungu lwakuba ensi yaabwe kati kiruma nnyo abazungu okulaba nga Christmas aze nga temuli sino ate ffe tuba tujaganya kitezze badde mpulira ng'enje bagyogerako mpulira naala sino mulabeko mu myezi ng'ebiri mboneebonemu egyo kubanga kyo baaba so kibaluma nnyo okulaba nga sino tazze bo bakitwala nga kyakusinza oba kitegeera sino bwajja Christmas ne bamuliira mu sino nga sino mungi wansi wano waba wabalabikira bulungi White Christmas ekisookerwako wabalabikira bulungi ng'eggulu nayogedde nina live gye nabaddeko ne ngamba nti wabalabikira bulungi ng'eggulu ne bagamba eggulu mulimanyi nedda tebalimanyi naye bakuba akafaananyi kati nga gwe boogamba nti malayika n'ogibalira mu kubeera njeru kati nabo wano sinaakwata wansi wonna ne wabeera nga weeru kati ne wabalabikira ng'eggulu ate wabeerawo ketuyita ka breeze ng'awantu waseeneekerevu oba okitegeera wonna waseeneekerevu tewali bidongo ebigiragira ng'owulirira ddala bo balaba emirembe ebintu ebyenjawulo kati ne bakitreatinga nga kya nkizo nnyo kyokka ate guno omulundi mwaka gw'2023 tewali naye nkyayinza n'okuyiika alindeko tatera nnyo okubalekerawo ate neera bwe balya nga taliiwo Christmas ne bagirya nga taliiwo webato olusooka si lwe lusoose emyaka gino egiddiriddemuko abadde amisinga okuva lwe twajja mulabye nga amisinga omanyi lwaki twajja n'esaala nyingi lwakuba omwaka gwe najjiramu nga ogw'emabega gwali musino nga mungi kati ogwange gwe najjiramu twajja baali bangi abasabi kyekituufu sino yabulankanamuko n'atandika leeti yandi badde ennyama n'asooka abulankanamu yatestingako okojjuuza awo ngenda okkeera ku makya nali nzisinganye bayibula awo bwe yayaza okundabako nampita ku makya nze nga simanyi kikiri wabweru nakanyakulira musajja kuŋŋamba owaye lwa tojja koze nzija naawe ndi mukufuluma wano nzija jangu nga sikitegera kikyaliko nga yayagala asooka akulage obunyogovu kye bumukola wansi wabweru awo kati ngenda okuvayo bweti ng'ate nina n'okulinda kaye kakati nze bwembayo nentesiga ku kyeyali aŋŋamba netutaliko okuyakayo amasimu agokumu naye ave nga linayagala kunkola buzibu kyabadde aŋŋamba nentesingako neŋŋamba waba bwati bwali agira alindako ate nga bwali butini bwayo nga mangu n'okusaanawo kati sino kankuwe kino era ojja kipima sino talina buzibu naffe oluusi tumwagala sino alina ekyenjawulo abeerawo wanjawulo biki ekizibu kye tulina ku sino ffe nga ffe nti aba aseerera lyeryettaka tuliyita batya ebisooto bya wano sino byebisooto bya wano nti emmotoka ziseerera osiba neziseerera nemwekoonagana mwekoona waliwo okuliyirirawo okuliyirira kungi kale property damage abeera mungi nnyo insurance zisaasanya sente nyingi nnyo
okitegeera kyova olaba buli motoka ya wano toyinza givuga mu kkubo nga teri insurance. So ebeera ne insurance mu budde obwa snow emmotoka ezitalina mipiira bulungi oluusi wabeerayo emipiira nga mirungi naye negaana osiba lwaki waliwo sino w'enjawulo gwomanyi oyinza okumanya sino w'obungu naye ate waliwo ice rain oba rain ice nga eri enkuba etonya nekwatirawo ng'ebeera ng'ebinyira wansi omanyi bino ebinyira ebigira ne bikwata nga omanyi ng'ekkubo lya snail nga engeri gyekikwatamu kati bw'okikwatako nga kiseerera bwe bityo weebiba era abantu bafuna nnyo obuzibu awo obubenje baseerera ne bakoonawo enkoona ne bakubawo ogendera ddala ku ddwaliro abalala balwalira ddala ne ku mulimu n'atagenda mu mwezi mulamba nga bakyali mu kumujjanjaba abamulwadde oluusi ayinza okufuna obuzibu si bya muzanyo lunaku ki lwoyinza okuba ku mulimu lwobagaa nti sigenda kukola ne bakikkiriza anti kisinziira olwadde ki okitegeera n'ekirala bw'oba oli mupya nnyo obulwadde buno obuli simpo si kirungi nnyo okuba ku mulimu oba okitegeera nti ndi mulwadde sigenda kujja why because okyali mupya nosooka okakasa pruvinga osimba emiranira gyo naye bw'oba oli mulwadde nga mulwadde muyi togenda naye guno simanyi omukono gunuma simanyi seewulira bulungi ebyogenda okole wakiri bakulabe nti towewulira bulungi bagenda kutta ogende bagambe genda osikinge medical attention naye ate bw'oba ngaoli mulwadde okubayo essimu ng'essaawa tezinaba tugeze ogenda kugenda ku mulimu olina okugenda n'okuclockinga byanjawulo olina okuba ku mulimu saawa 8 kwe kucekinga in kati saawa powerbank wakitaddewa eri omunda kati bw'oba olina okuclockinga in saawa 8 ez'emisana olina obakubira wakiri ng'essaawa ng'emu nga tezinawera 8 oba okategeera saawa ng'emu ebintu ng'ebyo bakimanye lwakuba naye awo saawa emu waakiri naye bw'obakubira ng'obudde bukyali nnyo nga saawa 5 mmeka kibayambako fixinga omuntu omulala ayinza okujja n'akola ku lunaku lwolwo jjukira bwe woomiisinga biri by'obadde olina okukola ate kiba kigenda baleetera embeera etali nyangu nti bagenda kwefonsinga biri by'obadde olina okukola ate be baba babikavalinga oba okitegeera tebababuuliriddewo kati bw'obabuulira nga bukyali bagezaako okukola ki okubitereeza tolina buzibu bw'ofuna wano okuvugira ku wano nze sifuna buzibu bwonna n'abeewano bavugira ewaffe bagamba ne points ze wano zibakwate sooka onyonyole ku kya points ekyo points kisinziira kati wano tunyonyola twogera ku poliisi points ye poliisi points kisinziira sigamba nti buli musango bakuwa point wano ziba 15 zibakuwa olina zanyisiza mu 15 oba newoki kati ezaffe za njawulo ogamba point ze batoolako ezo kati bw'okola road test ogenda okufuna permit yo road test ne Uganda ndoza bakiyita road test ogenda okufuna permit lwakuba wano bagiyita license driver license so bw'okola road test oyo performance yo gye waperforminga wali yekuleetera ezo point kati awo waperforminga otya wavuga bulungi tewakolamu buno obusobya obuli maina bw'oba tewakola buno obuli maina oba baba bakuwa points ziri zonna ze balina okuwa kati bw'ozizanyisa nga bakukutte olina omusango ogwetaaza okuggyako points nga bajjako nga batoolako kati okuzikomyawo olina okubeera omuvuzi omulungi oluusi n'ogenda ku bukoosi n'osoma obukoosi obwa driving courses kati obwo obukoosi ne bukwongera points newaffe tukoma points bakuwa mpaka
kwebitu wano nzijukiranga ku 15 kati 35 ezo zebatolako naye ate tebatolako nyingi ng'ezammwe zinalaba olaba wano waliwo batolako 6 n'omusanvu naye ffe batolako 3 2 bw'okola ekyamaanyi ennyo kati ng'ono avuze ng'atamidde oyo batolako nyingi oluusi ne layisinsi ye bagitwalirawo kati omugamba oluusi ffe bagamba egenderawo ase bakusanga ng'oli guilty ati kati bakupima bwe bakusangamu 0.05 ndowooza kyekyo bwe mbasoogedde tuyingidde Toronto kati wano tuyingidde Toronto tugamba nti sayins ezitulaga tuyingira Toronto zibeera ki twagiyiseeko twagiyiseeko abasajja bano nalina omu Bahamas bwe nalindirayo mu motoka juzi nangamba naye nakino takirabanga Bahamas naye eri visa free kwa US ne Canada ndowooza US ne Canada erina ensi nnyingi nga ziri visa free jjukira nabo baba batwegomba tugendeko ewaabwe oba okitegeera okugendayo kina kyekibongerezaako yewuunya nnyo kyewuunya olaba ennyumba ezo zebazimba wakati mu nguude Christmas decoration awo alabikalabikamu kati zino ennyumba ziri mu mabbali ga kkubo kati ate n'oluguudo luli waggulu eringa flyover gyetuyita flyover kati wano bagiyita overpass sky bagiyita overpass oba ne bagiyita skyway naye ewangaddewo emyaka nga tuyita wabbali naye ate wansi wali amakubo amalala tokyerabira kino tetuli ku ground ekizimbe ekyo kyakalina tukiyise mu makkati naye ate wansi wakyo wali amakubo ate ne room ziri wansi oba ne train naye weeri wansi kati kyo kiraga kiri waggulu kati ennyumba eyo tukiyise mu makkati ekyo kikulaga tuli waggulu kati kiri ekizimbe ekiddirira tukiraba nti tukirabako nkoone kitegeeza tuli waggulu kati bino ebitaala balage bino ebitaala ebiri wano ebingi ebyo bya train bakwa tozuuminze kati ebyo train ayitire eyo train ate eyo tugiyita emmalayo sibyo ebino bye bamanyi nti train y'okukyalo balage ku Christmas decoration ogirabyawo ekizimbe kyonna bakidecoratinze ne wansi badecoratinze kati bino bye byawula ekibuga n'ewali awalala wawano olaba wano oba omanyi nti oyingidde emisana wokwate obulungi buno obupande bwonna bukulaga buli awo kati kano kagamba Canada Life embeera ya Canada Mastercard bino byebiriwo wano ne bagamba Toronto kati awo oba oyingidde ekifo ky'okugamba welcome to Fort Portal wano baba bakugambya kati ebyaffe bagambawo Fort Portal wishes you safe journey oba obitegeera welcome to Fort Portal kati wano olaba bulabe ekigambo ekyo ne sayini yaabwe balina akabonero ate bw'oba ogenda ku butawuni nga si kibuga bo obutawuni obulala buyinza okugamba welcome to Hamilton bw'oba oyingira state we babeera n'ekipande kinene nga bagamba oba province wano muziyita province bagamba welcome to this oba Albara oba okitegeera kati ebitaala bya train bibiri wali naye si ezo train zaffe ezibeera muno ezo train ezimalayo oba nkyogedde zidda US nezisazaamu n'okuyita US genda Mexico genda zezo ezitwala ebyamaguzi ebyamaanyi zino zi container zammwe zino gundi zeyayogerangako zi masiki ezo kayaman ezi masiki ezo zonna ziyitira kweyo ate ezo train ezirala zireeta ebintu ng'ebya refineries amafuta ge bajje we bajje tanka ziyitamu waliwo ne train ezitambuza omusenyu biki nazo we ziri bane tuyingira ekibuga Toronto we're tuyingira right now it's famous city we're tuyingira right now man it's my first Christmas in Toronto and Canada as well tukiriza tugane lunaku lwange kati mwendi era Christmas kekoletya njiriiriddemu azaliddwa Yesu omulokozi wetu tutambuddewo teruli ensi bwetyo bweri
era ku ssaawa zaffe 7 n'eddakiika 22 tuyingidde ekibuga Toronto. Tuli mu makati tukiyingidde bwe kino kifaanana. I know a lot of people know, a lot of people bakiwulira boogera ku Toronto afuuka Toronto. Here we go. Bwekyo bwe kiri Toronto. Akafo kano nja kakolamu ekimundi kirabu e Kampala Spadina. Kanyumira nnyo akagamba Spadina Avenue. Nja kakolamu kakirabu inshallah. So no, kimu kyoyagala kisoboka kasito drafting nga n'okisakatamu. Ninaye wenjagala okukola ekintu kunnyanja eyo Allah nseeremu obwangu. So no, ensonga bwete bweri Buganda waffe wano bw'olaba buli kimu kidduka ku speed. Teri kwebaka eno Toronto buli kimu kidduka speed. Teri kwebaka. Kaakati nja kuba nennaku okukutegeezaako besanyo okukutegeezaako nti nze muno mwentandikidde obulamu. Kyonna ekinantuukako ayagadde akugjemu. Era Toronto yo downtown Centers twagigendako oluli tujja bagattiragatira obudde nga bukedde. Naye nga teweerabira kubalaga zino zonna office si bizimbe byakusulamu. Zino zonna office ekikulaga nti city council ekola oba city council oba gavumenti kyonna zino zonna office. Sino wano tebasulamu wano business district. Bagiyita business district. Wa business. Ottawa nebeera administration district. Si kyekyoka naye wano akafo kano business site si wakusula si residential. Okategedde si residential wewe okusula kati musengukako nnyo katono ku kibuga muddewo mabbalibbali awo naye makati ku mutima wano zibeera offices wano abannange ate Toronto yanyumirwa naye nga yo ya sipiidi ogituuka mu boyi kyenyiza okugamba ya sipiidi edduka sipiidi ekikiro kyaggulu nnyo wano okugwa eddalu teeka woba tewegenderedde era tekitwala ddakiika. Mbu Kampala kibuga kya Katonda bwe busiba buli omu afuuka vampaya kati kyekino ekibuga. Mistake emu bwete ekuleetera okugwa eddalu otali kubbala obuntu neweebuuza omuntu yali ategeera kiki ekyamutuukako maafi nga takyagatta tebikyagatta. Yeno Toronto gye tukugamba the famous one tokeerabira era the famous one wali emu yokka bw'owulirayo endala ng'omanya erimba. So we just 7 minutes away gye tugenda. Simanyi oba omuliro gunaatumazaako kuba gudduka speed. Noonya power bank embuze naye nga tujja kweyongerako n'ebingi enaaba eweddeko nga mumanya n'abamba sibudde mbagaliza Christmas ennungi. Ebintu bino nno byenkola nno muyinza obutabifuna leero oba nkya bitereka bikwata n'ebitereka ekimentale onaatandika obbiraba ojja kumanya nti nsumuludde. Naye nga bwetulimba ne musajja wange Moshidizo tubadde tutambulamu naye nga tujja tutambula ekibuga kino kimala. Kano kaba fans bo oba abo bonna abakuwagira ne bakuwa ku likes bongerezeemu beebale nnyo tolina mpeera za kubawa naye be bakufudde kyoli era obassaamu ekitiibwa. Saagala balekereyadde n'omulundi n'ogumu kyova olaba ebiseera ebisinga omuntu ajja mu inbox agala kale sigala ng'oteekateekayooko naye embeera anti timing buli kimu kina timing yakyo yawe kino beera I think. So tujja sigala ffenna gwe nnaaba asobodde okuyambako naamuyambako kuba nange nyambiddwa abantu kyensobodde. Abantu singa tebanyamba oba oli awo singa nange saakola ki wabula n'ekirala babeere beetowaze lwakubanga atali mwetowaze mu nsi eno tamala tawininga kituufu. So tulabye abantu bangi notukatayiraga jangu oli eno Christmas jakole bwoti naye nogamba kambeere wano bakambeere wali mu ngeri emubino Abannayuganda batwaniriza abasinga newankubadde nga woomanya era wetubeera omulimu gwaffe omukulu
gwe bannayuganda omugumanyi gwamumwa kati osooka n'obalabala muno ga ngenzeewa nzizeewa nkoze ntya newankubadde nga bambi abamu obaoliawo babeera tebakimanyi kyebaliko. Omanyi waliwo akantu kentera okugamba mikwano gyange nti omuntu omulaba obubi ng'ali wala naye bw'omusemberera ebimuvaamu olusi gwe kenyini n'ogwesalira kitundu. So kati eno gye tudda ndoza residential. So now tuli ku residential kati eri wano tuli ku Bayview. Olwo lutindo lututte sente nyingi. Luno lutindo lw'amaanyi lukadde lubeerawo wano naye material gwe baamukozesa yali w'amaanyi just bakolako repair waggulu eyo. Wansi tebeetaaga kubalako. Tebeetaaga. Kitwala emyaka kitwala ebbanga. Okitegeera? Kitegeeza ki nti buli muntu akola wano ekintu ky'ensi akikozesa mutima. Sigamba nti ayagala afune omusaala gwe kikwe. Akola na mutima. Era osanga abaazimba ekyo oluusi baafana dda. Naye kisigadde kiwangaala. Kale nno bamikwano njalo beebaza sakuno okukwate nga mbagaliza Christmas ennungi bagiyiseemu oba banagiyitamu n'okubagaliza omwaka omujja 2024 gubeere gwa mirembe buli omu asobola okukwate nga atuukiriza ku kyasobola okukwate nga atuukirizaako. Katonda abateremu obwangu atuwa obulamu twerabeko ffenna nga tuli balamu. Abaddemu n'ogwo omutima omukyamu era omutima ogutaagaliza omutima ogwogera ebitakwatagana otandika okukwate nga olaba ebintu mu ngeri emu oba endala. Osobola okukwate nga weezuula osobola okukwate nga otandika okuyetingamu ekintu mu ggwe ekinasobola okukwate akyagaliza abantu mu ngeri emu oba endala. Tukkirize tugaane eno ensi oba mu bulamu bw'ensi eno tuliwo okuyambagana mu ngeri emu oba endala si kwekakkanya na kwezza wansi. Ekyo kijja tuyambira ddala. Omwaka 2024 gukuwa ekyokuyiga nga 2023 nayo gumpadde ekyokuyiga. Bintu bingi nnyo sobodde okukwate nga mbiteeka n'omu kufumiitiriza nentandika okukwate nga neekuzanga omuntu ekyejo ne kiggwawo. Kyova olaba ne wano we twatuuka wano ng'omuntu okuŋŋamba nti ate kino ate kiri mugamba nakula njagala neekuze buli kimu nkiyitemu ng'omusajja balina okukiyitamu. So nno naawe nja kukusabira Katonda akusaasire akutaase motion twagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe. Mwaka 2024 tuddemu twerabeko ebisobola okutakusaidia nga biddemu bite twerabeko nga nange nsobola okusala nga nkulabako nga bwe twerabako mu ngeri emu oba endala. Nze ekyomwaka kyembagamba kyekino nti teweerabira weecekinga olabe guno omwaka guyiseewo naye kiriwa kyenyinza okugamba nti nfunyeemu oba kyenkozeemu. Tomala gajaguza oba ogusuukiridde tomala gajaguza oba okunywa omwenge ogusuukiridde naye nga tomanyi mu mwaka kiki kyokozeemu ekyamakulu oba okitegeera. Ojaganye nnyo naye ng'olina ky'omanyi ekizze mu bulamu lwakuba n'omwaka oguddirira nawe ogenda kutegekawo ekirala. Naye bw'onaajaganya nga tofuddeeyo kumanya kiki kyewafunye ku guli ne guno ogujja era gujja kuyita mu ngalo. Ate ekirala ensi si yaffe tuyitamu buyisi ate ensi tetugikungula. Byebyo bannaye wetugenda si we wali kasanda ewamu tunaatera otuuka kati wano tuli ku residentials basuulayo. Kaakati olutalo gambalagala lwenjolekidde omwaka ogujja kuyiga kantu kano kagugu nga nvugirako GPS kubanga 2023 ye mumazeeko nga ndi ku kabigere okategeera gye kadda akasita otegeera ak'ebigere okuvuga okutambulirako ak'okuvuga ojja tegeera mangu eyo ebeera training. Ate ekirungi kya wano nti tosobola kubula obuuza. Ffenna twatandikireeyo ate nze nakatandikirako nengula n'akagaali twatandikireeyo nga nvuga akagaali nga nkalina. Omanyi GPS wano tutambulira ku GPS teri mukugu teri ki paka ng'oyize n'ekirala ne bw'oyiga
okwanguyiriza obutawonoona budde ng'okyagira kiyonoonya taani oteekako GPS ng'ekulaga bulazi. Ekirala bw'omala okuyiga GPS n'ogezaako okuyiga olulimi olwo. Engeri gy'ayogeramu omanyi ayinza okwogera speed ate omanyi ebyaffe bya mpola, ayinza okwogera oluzungu olw'amaanyi, kati gwo ogezaako okunoonya engeri okuguke mu kumuwuliriza n'okumutegeera. Okuva Middington gye tubadde okutuuka mu Toronto twavudde Nayagara gye twavudde ne tuyitamu Hamilton okwolekera mu Toronto bwe tuli wano tugenda okukasiba era Christmas wegenda obbeera era nga bwogezaako okubate ng'olaba saidi za wali tuli ku residential oba olwasobola okulaba awo so we tugenda okupowa tulabe residential abatakategedde mwewa abantu we basula kati eri twabadde tuyita mu bizimbe biri nga tubagamba office ekitegeeza wa business si wa kusula. So wano tugenda oteeka tugenda noonya parking awo mukulu kozi wali wangamba tugenda munda omwo siri waamu olina okubeera ne permit eyaawo. Kati olaba bano bonna bapakinga wano balina ensonga naye nga safe teri amala gagitegula wano biri ebyaffe simanyi kansule wabweru nsule kakumba ekibika kyane wano ne bwe njirekawo wiiki baawo tewali akwata ku ndabirwamu teri akola kintu kyonna. Kati lwaki tetuteddewa kwanza waliwo baasi baasi tetukkirizibwa nti wano bwona buwandikiddwako ako kabaasi tetukkiriza tolaba akagambo kali akagamba no standing ekitegeeza okuva ku ogwo omuti oba ekitaala ekyo. Kati ono yasemba kati n'oyo yasembye olina byamateeka gakola kati gwe bw'oteeka wano tebafaayo daba bw'oteeka wano tebafaayo kumaki bajja ne bateekako gundi tiketi kumaki osangako tiketi wano wogirabira sino bwabeerayo bagissa ku mulyango wano ku hando bw'oba ogulawo ng'ogiwulira. So bwe balaba nga wootaddewo abatawaanya kati wano wenteeka ku baasi awo wennyini bajja ne baleeta towing ekimotoka kyabwe oba kye tuyita breakdown n'ekisitula n'egitwala. Kati nze nina onnoonya noleko ezeewa gwe bakubuuza gwe wagireseewa giragirese wali eri genda oginoonyeewo wagirese watuufu simanyi. Kati bw'oba togirese watuufu olina wogenda oginoonyeza mukisa bw'ogisangayo lwakuba naawe tolina bavunaana wapakinze bubi bamala gasula busuuzi balina we bagitwala ku impound bakiyita impound. Kati impound wali we bakwatira emmotoka ezirina ezakoze ensobi nnyingi kati nga balinda mukamayo balina aka period ke bakuwa bw'otalabika ate bw'olabika nga bakuba charges nnyingi ng'ogenda ozisasulira mu city council. Kati bw'olabika nga Yesu bw'ozisasula zonna ne bakuggyako bitiketi ebyo n'otwala emmotoka bw'otalabika balindalindamuko we batuuka nga bagikola auction okitegeera kugitunda ku nnyondo sina nnyondo obudde bwabwe we butuuka kati ne bagamba nti value yayo ebadde ya mutwalo gumu ne bwe bagiguze akanaana n'akakaaga baguza kifiiriza kyolabika twagala space otutaddeko omugugu olabukaba katonda ng'otunda emmotoka yo bw'otyo nga bwegenda in real life era wakiri kati awo obeera ogifunye. Nze ninayo omusajja olowooza ki ekiba kikola olina kwetwalayo oba gwalina oginonya kati wetwaleyo osasule oba obulire ddala olina okwetwalayo osasule ate bo tebajja kunoonya mpulira tebajja kunoonya kiri eri gwe emmotoka yo ogyagala togyagala tukeereye obudde bugenze anti wano tetufuna gundi naye wano wali oke wano tewali intersection wonna tewali oke kasitolaba obupande obwo kano ka school crossing kano ka crossing school ahead ekitegeeza abaana b'essomero bajja kukosinga nabo tebawummudde
anti kati kabeerawo olina okukendeeza naye kiri kyano mukuba yutani katogera kuba yutani ngenda kuba yutani sina buzibu wano wasikitegeera ekya yutani kyo kikubira wonna woyagala kasola kisinzira kasita kiri safe naye waliwo ebivuga ebitakkiriza naye kati nga wano oyinza okusanga nga bakitadde batera kiteeka nnyo okuwali ku intersection akapande kaali ne bakasizaamu wali naye kati wano mbeera siri ku intersection naye we bankoona byange so nno byebyo ku ssaawa 7 n'eddakiika ezigwamu Toronto bwetu bwefaanana lunaku luno lwa Christmas tulinda buke tulawo n'abawo ekyenjawulo nti kyekino naye kyesuubira ate ku Christmas nnaku olwaleero mbaddeko mu kyaki nendabayo ekintu ekyomugaso kyendabye tulina omusajja waffe bamuyita John Muzungu alina ne mukyala we mu kyaki gye tusabira atuleetedde kaadi gift card kati nze bwazituwadde nze nadde manya atuwadde za dina tubaddeyo ne dina ku kyaki netugenda netulya dina netusinkana awo abantu connecting moshi anange bulayo ne companies anti ebyokunyumya bingi nakigamba buli muntu wano story ntuufu muvudde bwe omaye ekintu ekitutuuseeko ntudde mu basajja mu dina kuba dina eri ebadde ya connectinga kyebayita network kola connection abaana nga boogera bye baasoma nga tolina kyokwasamu KAKALAAMU simanyire batambuze bakola ebyuma bino byebateeka mu gundi ebyuma bino ebiroboti kyalayogera byeyasoma neŋamba nemuddukako nenonyayo omulala wa nenonyayo akawala akala nekaga kali mu accounts koza asijja sobolayo nenonyayo omulala diri mu restructuring mwali neŋamba nemuvaako nengeranga nze ndi mu sales and marketing ne digital bannange ekiwafunamuwa forklift oba so oveddewo nga sibitegedde nga connection ebyaddala ennemye kubanga bonna bye balimu nga ndaba bizito munko si byangu byakumala gatambaala like that so ngenza okulaba kadi gye yampadde nga badde sijikebedde najikebera mukwano gwange ye yabadde agenze najikeberedde waka abafirika tetulina muze gwa kusomasoma oba nda Uganda abafirika fenna genza okukwata kadi nga ntereddemu akasente era message sigisome sigitegedde naye akasente ko nkategedde mbadde ngenda nasuula kadi nze nga simanyi kiri munda mu kadi kumbe musajja kadi bwe bakuwa kadi togisuula gitereke oba gisome ogirabe mubeeramu obuntu ebyomugaso oba oliawo nze gift cards nafuna nyingiko nafuna emirundi nafuna nyingi waliwo neze nina wano za $2 nina gift card 2 nga 10 jasi sinaba zikozesa nonyaguzisa buntu online naye buli bwengenda okusaamu weziri nina wezina bagaba bana abasajja bagaba ebintu notuuka time nogaa bino mbitwalewa bingi ddala kati ate omutima gwakendera because abantu bangi abatusiiga enziro bajja n'engeri y'obubbi na biki kati nabo ne bakowa naye dda ebintu byalingawo bingi anyway njala basi buli awo baganda bange wetu tuli tutuuse ndoze tunatufunyeyo mwaganya tujja kuddamu tulikoddeyo ku Christmas day kwenyini kye kibeerawo oli awo leero ebadde nga 24 kitwale nga Christmas Eve then 31st I think nja kubeerako mu church so saaganya luyingira nga sisabye 31st kweli batera nnyo kubeera mu church sijjukira nnyo naye babeera ku biriroliro lwakuba church babeeramu ku 3 nze nja lubeeramu nnyo babeeramu ku 3 ate bo ndooza lwakuba jjukira Saturday abeera Sunday kati batera kubeera ku biriroliro nabeera ku ye Uganda esobola kuyingira mwaka nga ndi mu bitakwatagana so tulabeko Christmas day webeera etya naye ngaeyaguno omulundi kirizo bagaana tugiririddemu si mu winter musino bwete bweri naye nga wano obeera mu motoka olabanga ensi eri nnumu nyangu fulumayo owulire kye bayita akawewo akawewo mu ddakiika emu oba nnyonyogeddewo mu ngeri emu oba endala
Bagala nnyo baganda bange, Mukama bankuumire kulakita n'ensi yange Uganda, atakumira mpeera bankuumire saidi eyo.